ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 997 Yoshtech Services, empowered by innovation. Yes, buterevu nkwaniriza nate ku mukutu guno ogwa Unique Media. Abantu bangi nnyo ababadde batugoberera mu mabega kaawo naye mbajjukiza nti buli olwa notification tukuba tukuleetedde ekintu ekipya. Ndine Samike okulaba nga tugayagaya mu nsonga zino ne ziri naddala ensonga eri mu bagagga b'e Kampala ekutte wansi ne waggulu abantu bakolebwako ebikolobero oba bakola ku baana be bakuza n'abantu be bawangala nabo ne bakolako ebikolobero oluusi olw'ebyobugagga oba n'ebigendererwa eby'enjawulo tugenda okuwayaako nabo leero oba tugenda okwogerako leero tulabe nga tumanya information esukka ku eyo gy'olaba ku social media ne mu mikutu emirala. Sami taata nkwaniriza Sami Mukama yebaziwe. Amina Sami. Obulamu bugamba ki? Ndi wayatudde. Wetuva bagambye we twavudde ku show duli we twasimbokola okwatula kuba kuwedde. Kati nga tumaliriza show. Chris kasito balabye bakulabye. Anti laba twamaliriza. Lero gamba bali. Sami njagala ntwalo mukisa guno. Ate enkoko yange. Ulira njagala ntwalo mukisa guno. Oleme kundabisa bulala ate mu bagoberezi ba Unique Media. Nkwagala olokose. Okay. Kati ekyo tugenda kikolako kigwe. Tugamba ku mukulu guno tutambulye ddala bulungi. Ogamba otya adde. Ndikiriya ki ekiriwo? Abantu obakola bulungi basiima. Basiima. Waliwo eyaŋŋambye nti omwami oyo amanyi okumuduletinga. Amina. Nenjagala omugamba omwami oyo student wange. Nenga naye njaba njiyo obuyinja so saakyogedde. Sinigera muli amanyi. Ani student wani? Weeganye? Ndi mu kamera wano. Weeganye tulabe. Ono twasoma ffenna. Emyaka meka emabega? Wagamba emyaka 4 emabega. Emyaka 4 emabega. Nga tuli ffenna kati nawe ndio student wange. Abule ekyenjawulo okwogerako. Ekyenjawulo kyenjo okwogera ne mu kamera. We yankopanga leero enkyanga nze nkoppa ye kale twatambula bwe tutyo mu bulamu bwe butyo anyway kale Sami waliwo olusi comment zoyagala okuddamu before nga tunasimbula waliwo kweri ewedde omwana yataddeko n'agamba mbu yalowooza kikufuula omulokole mutima okwatula si kyamaanyi nnyo nawe example nti kakati atayogera ayatula atya. Nti oyinza okuvaayo n'oyogera by'oyogedde naye nga ku mutima gwo si kyotegeeza. Anti kajjukira wambuuziza obulokole kyeki ne ŋŋamba obulokole okkiriza na mutima gwo n'oyatula n'akamwako n'obatizibwa. Kati yaleese argument ng'agamba mu comment nti okwatula kuno si kwa mugaso nnyo omutima ye point n'agamba
kati oli waba tayogera nga kasiru yes ayatula atya oli wabeera nga ali ku kitanda takyasobola kwogera kati basically nga ndaga nti okkiriza n'omutima okwatula si nsonga naye njala muddamu wenti yes gwe wootegeredde nti oli kasiru tayogera kyogera Katonda takimanyi igwe mwana w'omuntu wootegeredde nti ono tayogera ate yamutonda kitegeeza eri situation eri exceptional gwayogera atayinaako kizibu kyonna olina obbikola kuba gwe toyina nsonga lwaki kati gale gwe wotayatula onaagamba ki tinali soogera jjukira n'ekireeta abasumba bano okujja ne bali ba evangelists babagambye baleera ku street kusikiriza kubuulira abantu kigambo basikirizibwe bajje gwe bwotayatula nze nasikirizibwa ntya nange okweyunga kwekyo weebale kati gwe ngamba otya nti wekwasa nga tunabatunuulira mulema yes tunatunuulira atayogera tunatunuulira ali ku kitanda ng'ayagala kulokoka naye nga tasobola kwogera igwe atayina buli kimu omanyi ki naye mu botayogera bwe yandibadde yeegomba okwogera nekino kankibagambe omanyi waliwo abagamba olumu bageresa nogeresa nti we nalaba nga ndikuwali ku buliri nga ŋŋenda nga njatula kankubuulire ku ssaawa esembayo wenjo byogerera si buli ayatula nti ajja genda mu ggulu mweyo embeera because jjukira bwe tuli mu kwogerako alaba mu mutima very true gwe byotayogedde byondowooleza abimanyi nze sibimanyi kati gwe naawe ekirowoozo ekyo nti kanjatule akulaba ebirowoozo abiraba so kyengezeko kujjayo ki nti argument gye yaleese ya mubiri nnyo teri spiritual si ya mwoyo ya mubiri nnyo yagadde ndooza kuwangula argument mutuufu amazima gali nti argument gye waleese mu mubiri wampangudde naye mu mwoyo kubanga igwe oli mulema awo oli muzibe oli kigala toyogera kati nze ndi ku normal situation nga biri tebiriiwo because bali eyabatonda amanyi era asobola balaba nti ono yandiyagadde okwatula ntasobola kwogera naye kati gwe ndi kunnakigudde gwe atalina buzibu nga normally buli kimu kikola gonawa answer ki kuba Bible jo weetulagira okujja nga bagamba tukyuseeko mu Bible alaba Unique Media nyongera okujjukiza nti ako twakataddewo okutandika programu zaffe tukola preview tulabako koko ziri bikibe mwadde mwogera twagamba nti programu ze tugenda okuba nga tukola nammwe ze tugenda otambula ffenna zakulaba nga tubaako iffe bye tumanyi naawe byomanyi nga tubigattagatta okulaba nga tutuukiriza ekyo Mukama kye yatuwa so nzijukiza omuntu yenna alaba Unique Media nti bw'oba olina ky'owulidde enamba z'essimu kweziri okukyaza ku mukutu guno n'obaako ky'otangaaza tekyetaaga ssente kuba essimu ezo ojje tuwayeemu otuwulire oba oyongere okugaziyawo tuba tukomye kuba nagamba nti si yeffe enkomerero y'okumanya ebintu ebyenjawulo Sami olunaku lwaleero aba ebiseera bino ebintu bingi bizze bibaawo mu nsi yattu Uganda waliwo omwana ali ku TikTok okwo omwana oyo azannya busikitisi buno bunyumira ennyo abantu ekisookera ddala lwaki bunyumira abantu ye mu kikula kye mweru oba alaganga omuyindi kyokka ate ayogera Oluganda bulungi kati ekyo kakyo kasooka okuyongera okusikiriza omukulu wa butakalimu yavuddeyo gyo nako n'asindika obubaka eri omu ku abo abantu abaamukuza bagadians be so nga ate bagadians omu mugagga ddala fuge owawano e Kampala era ayina ebintu bingi ebyamaanyi byakoze mu Kampala wano ng'avaayo agamba nti bwe yali abakuza ayina ebintu bye yakola ebitajjansa gamba nga okukozesa abaana ab'obuwala abato okubatuntuza abana abavubuka n'ebize bingi ebyali bikolebwa ebitali spiritual oba ebitali
bya mwoyo omutukuvu. Mu buufu buno ne ngamba kanoonye ku Sami mpulire ye view ye eriki ku bintu ebiti kubanga ono kifaananyi ekivuddeyo leero naye bantu bangi abazze bakolebwako abazze bakola ebintu bw'ebiti era bakolebwako ebintu eby'enjawulo mu nsi eno ey'okubeera nga tuzza emyoyo gy'abantu okyogerako ki oba kituwa bubaka ki ife kino ekyabaddewo oba ekigi kyagenda maaso wakati story edevelopinga eri mu kkula yesewo. Okay, kakati ekisooka kyekituwa kitwongera okulaga nti sitaani gyali era kyongera otulaga nti sitaani alina abamukolera ekyo kisookera ddala oyegedde kubanga ka video nakalabye yes naye ndowooza nga sinnaba kweyongerayo soke tukabazanyire tukazanye kubanga bayinza olowooza twogera olaba omwana ono ebintu byakola ki katuzanye ka video then wetukomawo nako wetukomawo tuyoke twongereyo story yaffe okubeera nga twongera ogitegeera. Baganda bange eno video gyenkoze olunaku lwaleero eyinza okunviirako okufa naye ngenda kwogera mazima. Kansooke n'okwebaza mwenna abanjagadde ne mulaba komedi wange ne munsindika okutuuka nga nsobola owulikika kino kye nali nnoonya kankibanyumize leero. Waliwo omugagga mu Kampala bamuyita Karimirigi omu ku basinga ssente mu ggwanga. Yatutwala atulabirire nga tuli bamulekwa naye bye twalaba ewuwe bitiisa. Musajja mubi, musajja akoze ebintu ekika kyange ne famire yange n'atutuusa ku age yazanyira ku bamaama bange. Before that abakazi be bonna bamuzaalidde abaana bonna ba ending up balaluse abakozesa ebintu abatuuzaamu ebintu. Kati munnange wekyatuuka ku basisita bange ffe twali buto nga tusobola balwanirira n'abakabasanya nga baana bato kugamba baana bato nga ba primary olwokuba twali bamulekwa tetulina bugerezi. Ekireeta Kalimo tuyamba yali akola ne taata waffe afa abo abakabasanya obwana obuto batagetinga families ziri wiiki nga temulina mugenda kuddukira kukaaba. Nange omusajja n'akozesa basisita baffe nga tuli bato nga twemunawe mugenda kuyombera eri abantu bagamba bano abaana bamulekwa abo batuuse emikono gyo bagenda afuna education ennungi. Wali ogenda soma kingo manyi nti sente z'oliko oba bitulenze baganda sajja ekizeeyi mu myaka 6 kuva namulaba nga ni muto abadde muzeeyi paka kati waali ate akyabikola. Kale wakabasanya abato bange Karimirigi nali muto nga sina kye nsobola kukola kati nsobola okwogera kimanyi okunzita kyangu gy'oli okwatagana ne gavumenti bakyalibo babbalamu pulezidenti oyina ssente toyogerwako naye ng'ebintu by'okola bibi ge mazima. Basisita bange olw'okuba kati olaba bakuze balinayo obwana kati obatadde ku kisenge oze obagulirira obawa amamotoka tebabyogera mu bantu kati otuuse nga byonna makinga sure oteekawo embeera bibule bisaanewo babeere nga bakuniidinga golooza oli Katonda. Kati otuuse nti oyagala n'abaana betuzadde nabo bakabaasanya embwaggwa olw'okuba oyagala kubeerawo ogenda kukomawo okusinga life z'abantu. Kalimu kati ojja kunzita nze kisinga n'okunuma kwe kubanga weegatta ne mukulu wange n'omuteeka mu tripu za Dubai simanyi ndi musiru tategera oba obaloga nze simanyi nze nakweyawulako nkyali muto nalaba ebikolwa byo nga sijja sobola kubeera kumpi naawe kubanga okwasa obusungu omuntu atuuka n'okwagala akutte ggwe. Abantu besse waffe jjajja wange yeyo kyamuliro oba bintu byebyo oba sente ozijja mizimu bantu beewadde obutwe waffe lwakubanga ggwe naye bano abaana abato tojja bakwatako. Obama muganda wange omukulu baatuzaala abaana bana abasisita 2 abalenzi 2 bannaye ramusirize na famire yange batuyita Ramesh n'erinnya lyange leero akawunti giterezezza
gamazaale eno evidiyo ngenza okuba nga esembye mu ndabe naye nga kyentegese emboozi ezikwatagana ne bwana Kalimu okukabasanya obwana okuviira ddala ku myaka 4 weeziri ne bananzijjawo zigenda kujja ziyiike ng'enkuba neetegeka banne buli abaddanjagala nyamba otambuza message Kalimu tagambwako takwatwako olw'okuba mugaggamu naye ate alina ebizimbe mu Kampala njogerako oyo bantu tebamanyi erinnya lye na feesi ye bamwita Kalimiri Ginini Imperial Group of Hotels Equatoria Chamtawa Greenland Imperial Royal Grand Imperial Resort Entebbe alina ebyobugagga bingi naye ebintu byakoze abantu tekirungi Katonda naye Katonda tali azamanya Kalimu obonaabona n'otusinga olina just cent naye mbwagwe olina kansa obonaabona buli lunaku lw'obulamu bwo teweebaka tolina mirembe weebaka ku baana bo boozadde va ku ffe nti watulera bulezi ababo boozadde n'obaka baasanya simanyina kyakugamba kubanga gavumenti yondaba era mwabagagga muyitawo kati judge Kigotamanyi gwe Kalimu oli under protection nze binsobera balamu otumanyi kuva nga tuli baana bato oyo omusajja omanyi ebintu byakola oyina ekitiibwa kati mu gavumenti tosobola vaayo n'okikwata ekisajja ekyo ye pulezidenti ye Kalimu nawandiika ddazi email ku buli embassy eri mu Uganda wano olowooza oyinza okugenda neweekweka e Dubai bonna bakumanyi nti oli mukabasanyi kati newonzita naye nga nze kyensinga okwagala ekikulu tereeza ensobi zo nze nkusabira buwangazi oboneebone ku nsi otuuke paka ng'oli ku wheelchair nga tolina makulu tosobola kweriisa kubanga olwedde wabitandika tambula owunyawo ennaamazina essente oli awo life ye kubonyaabonya weekoowa wavaako nze sikutya ate newona nzita tujja kwesanga mu geena mba nkusooseyo busoosi onatta bameka ye bookoze ebintu nga bangi just nti fe abali mu kuvaayo okwogera akafamire ka Ramesh naye naffe era ogulira abaganda baffe abalala bakyuse ogwo Obama tereera ono tulanyira sitaani oyo sikyaliiwo ajja kukuwa emiliyoni 210 tezikugasa ayagala muwalawo ate naawe olw'obusiru omututo omutadde mu nyumba ya Kalimu Summit View golooza agenda mumulekerera abeeyambuliramu amussaamu ebizibu bye yayongera kuwangala kabeerawo akasajja ako bannaye Kalimiri gy'oli kasajja kabi emisango gibadde abantu bajja bagiraba bigenda kudda onyize buli famire gy'owasizzaamu zonna ozivuluze nolowooza gugenda afuuka jjinja ku nsi ye newonaaba protected neno gavumenti enaddako gimanyi ngolooza oli safe nnyo Kalimu nawe bajja kunyiga simanyi otuyita livembu tuli just useless we are just numbers tujjuza nsi katube naye naffe tuli bantu togenda tuttanga tusirike togenda kukabasanya obwo bwana nga tukulaba tukuleke olw'okuba oyina ssente money talks foolish money ekagga oyina naye naawe weegomba okubeerako mulamu ŋŋanza obonaabona buli kika ky'obulwadde gwakirina mu mubiri gwo kansa buli ssaawa dakika 2 oliba oli kunyonyogera Nairobi wetuli Sami video girabye n'alaba agirabye kifaananyi ki kyetusiigira mu nsi yattu Uganda n'abantu kyabo abazze beekuusibwako ebintu bwebiti webisinga bibaamu mbu olaba nga we natandise ekisooka kitulaga nti sitaani waali era n'abamukolera weebali njagala oleme kwerabira adde nti ensi eno bwakabaka bwa sitaani ngoye tukolera obwakabaka obw'omuggulu gye twagala okgenda ffenna tuli mu lutalo kutuuka eyo obwakabaka buno bwe tulimu bwa sitaani kyova olaba bwe tuyayanira ogenda mu bw'omuggulu bwe bwa Katonda kati biba bibiri either kkiriza obwakabaka bwa sitaani oyenjoyinge
ebirungi bino ebiri ku nsi ebya sitaani oba weesonyiwe sitaani kyawe enkola ze ebirungi by'omubiri byonna bya sitaani nati nagambye ebirungi by'omubiri byonna bya sitaani yes kankulaga example adde tulina omwoyo n'omubiri omwoyo n'omubiri bintu byanjawulo naye byonna nkyogere ntya biri mu muntu omu yes omubiri guno gulina bye gwagala n'omwoyo gulina bye gwagala gy'okoma okusanyusa omubiri guno oba oli mu kutta mwoyo gy'okoma okusanyusa omwoyo oba otta mubiri omubiri guno jjukira naga omubiri guno gwava mu ttaka nfuufu sikyo seera gwagala nnyo eby'ettaka n'enfuufu sikategedde omubiri gwava mu nfuufu ekyo tukikkaanye yes naye jjukira nago empuroguramu eyasembyeyo nti oyagala toyagala buli ekiri ku nsi eno kiva mu ttaka wewekalambuludde bulungi so baluganda buno omubiri n'ettaka baluganda saba oluganda bemanyi otikola ekyaki sikola kyaki kuba engeri gyonvugamu siri musumba engeri gyonvugamu mubali abataano ogwawo sirina just ndi muweereza wa Katonda nze ndaba bintu nenjogere kyentegeera oba kyenjize ate ndi open to learning very true ensonga kituddamu biri amu gye bajja bemulugunyamu ettaka likwatagana n'ettaka ebyomubiri era bidda nnyo ku by'ettaka kati nzijja ku kyoŋŋambye olina okulanga omwana ono ebintu byonna byeyayogedde mu vidiyo omukulu ono gwalumiriza obikola bya mubiri bisanyusa mubiri temulimu mwoyo ogulabikira bisanyusa ki mubiri kwa kati nga wagamba wotandika okukozesa obwana obuto osanyusa ki otuukiriza ki ekisookera ddala nga sindaba na kugenda mu osanyusa ki ogwo mwoyo mukyamu gwe guba gukuliko kubanga gweomusajja omukulu kyogambye ogwa sitaani ja sitaani gyonna last okitegedde ekyo kimu ekyokubiri kyekiri kye nagambye nti mu bayibuli yesu teyatusuubizaako kubeera bagagga na bintu bino motoka nyingi bizimbe bingi bino ebirabwako ebyo omanyi lwaki ebintu ebyo bituma obugagga butuma obugagga butuma kubanga wobeera ne sente nyingi otabeera nnyo na Katonda otuuka nga buli kimu ekikuwa essanyu okikozeeko kati ng'oyagala kutesitinga ku birala sente ozifunye emotoka gafunye ennyumba ez'ebbeeyi ebizimbe obizimbye abakyala boyagala obafunye kati zitandika okutuma nti naye ekyokozesa ku kino fana obuto buno tewaliwo foosi yonna etumakola bino anti gujja emyoyo gye nkugamba nali ne mukwano gwange Esther yali mu Big Brother nanyumiza naŋŋamba Dubai eyo waliwo abaana yakuze sente weeziri akulidde mutufuta kati nga agenda otuuka mu myaka emikulu nga buli kimu kye wandiyagadde gwe obeereyo ne weegomba yakikola ki yakirabako bakirinako ko yakikozesa batandika sitaani atandika okuwa ebirowoozo bino naye kino tonnakikolako mwe muva ebisiyaga naye kati abakyala bonna mbadde nabo omwami ono kiba kitya kati naŋŋamba tikyova olaba waliwo abakyala bangi nnyo wano
n'abawala bangi nnyo wano bebeegomba wano mu baselebrity abali wano bali nyenyonyi ne bagenda e Dubai naye nga bali bagenze bakola bintu bye baagala nanga wali kye bayita porta parties sikamanyi nakawulira nange koolo porta parties abaana bava wano ne balinyiire babagambye ssente naye ng'ekibatutte ekyo bali kubakozesa nga wona agenda mu toilet kwasama kamwa nga kyekibanyumira nga kyekimututte kati yatunula ati n'agamba aliwo ali e Uganda eyo gwe batwalanga Katonda mbu ye w'amaanyi nga Sami akoze byonna abulayo okulaba nga akolayo ebitakolebwangako nga bye bimuwa essanyu kyolaba omuntu akola ekintu n'ogaana naye omuntu tekikubanga n'ogaana naye omuntu ategeera kino ki lwaki akoze kino so taba yekka yabaŋŋamba amannya Esther mbamanyi era mbalaba ku zi TV ne mu biguuni naŋŋamba oyo n'oyo owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosan Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 okyali ku Unique Media tutambula mu bunyomero obw'enjawulo nagambye tuli mu kutunuulira lwaki abantu abafunamuko ku maanyi oba ku kasente ak'enjawulo bajja bakola ebikolobero bino eby'enjawulo era nga Sami y'ensonga gy'obadde oli mu kutabulira banne gyasooka kulaga wambuza ekibuzo n'enjala tugaziyeemu ffe yes engeri gye tuli eno mu channel eyaffe etunula eby'omwoyo lwaki bakola ebintu no si be babikola ekibalimu kyekibikola jjukira ekijjula munda yes kyekifuluma ebweru kyolaba omuntu akola ekintu n'ogamba naye omusajja omukulu okudda ku kaana ak'emyaka 4-5 kati noba okyawulira eki nti yatulonda ne nakozesa busisita bwange ate n'obulira ekirala mbuno ate n'obubwe tugamba okay bali ba step gundi step kids twandigambye bo kale yes sibabe wadde kibi naye ate n'ababo ngate wandisubidde omusajja ono ssente zonna azirina yandibadde asobola okufuna kale katugamba abakyala bonna beyandiyagadde mu ggwanga lino sina mu ggwanga lino n'obweru w'eggwanga mu nsi yonna ssente azirina lwaki ebintu bino obugagga buno obungi waliwo abugaba Mukama Katonda talina bugagga buno bwa njawulo tabukugambangako obungi tabugabangako ekyo nkiddamu buli akola bino bye bakola bonna siba tebalina bwakabaka bwa muggulu obugagga obungi Sami obungi tokigeraageranyiza bulungi obungi bwe butya waliwo omuntu ng'omulaba alina ssente ezirina okubeera n'abantu 5 oba abantu oba miliyoni namba yazirina yekka obugagga Katonda tabugaba Sami nkuleetereyo amannya g'abantu bwenneekakasa nga bo Mukama yabawadde buyugagga gampe omanye abasumba bemmanyi wano nga Mukama abakozeemu omulimu eyo togendayo si buli ayogera Katonda nti ayagamba Katonda owaffe mbadde manya ate balina okubeera nga bakulemberamu ekifaananyi kyennyini ekituufu kye tuli mu kwogerako bakoze ebyobugagga ebyensa oba ebyensibo nga babijje mu bwa Katonda era balina ebizimbe bye bazimbye mu Kampala muno ebitulidde ebitudde obulungi anti nze nkugambye era nja kuyimirira ku statement yange olindeeta kugera ku topic eyo nja kugyogerako obugagga obwo Katonda obwewuniikiriza obugagga akuwa bukumala ke kali wajja ka basic needs akuwa bukumala because akimanyi
kati buno bulala ne bujjanga bwansi kati obugagga obweyitiridde kyobola ne sitaani yali agamba Katonda yamugamba buuka nkuwa ebyo ebizimbe byonna nkuwa obugagga bwonna ng'agamba Yesu. So bino bye tulimu byonna bya sitaani. Sami njagala oyogera ebigambo bino nga mbitegeera bulungi. Igwe Sami gwe mmanyi gwe ali mu kuliisa omwoyo kati. Bwe tukeera enkya Sami n'ofuna obugagga obwe twogerako. Tuve naffe tukisale. Mba nnyina bye nakola. Obugagga waliwo abagasumba abalina ku ssente abagagga. Niye ndi ku bugagga kati nga bw'owulira omukulu gwe twogerako bw'alina. Ogenda tunaku buli street ye Kampala inako ekizimbe. Kubanga Katonda akimanyi. Sigambye nti tasobola bukuwa, sigambye nti ki naye kyenkugamba Katonda takuwa bugagga bwakyeyonoonero. Obwo obugagga obwasimanya ayina kino ayina kiri kubanga in the first place yo obugagga obusinga bwakusuubiza era bwayina era bwayagala okuwa bwe bulamu obutaggwawo. Sami njagala balaba Unique Media bajje nange banziremu ansa yange ku kibuuzo ekyo. Teriyo obugagga muntu bwafuna nga buyitirivu oba nga bwansi nga sibwa. Kati nkubuzeyo ekibuuzo. Gomanyi abantu abakeera okukola kyogabo Katonda tabawa mukisa. Agubawo. Agubawo. Nga tebayinanga z'abantu. Kati n'engalo tezenkanakana Mukama Katonda bwe yatutonda nimu yamuwa obusobozi bwe wanamuwa ne wayina okubeera obulamu obwayina okubeeramu. Oli ayinza okuba nga watu yamutondera nga ye ayina okufuna obugagga obwo obukola bulabirira abalala. Abasinga okuba n'obugagga obwo bwe ndiko obwekyeyonoonero balokole. Ne balina ate nzikiriza era. Exactly kyenkugamba ekyo kimala. Kankubuulire. Enensi oba omutima gwaffe guno munda. Olutalo oli munda muno mulimu abantu babiri abalwanira okugufuga. Katonda alwana afuga omutima gwo ne sitaani alwana akole ki afuga omutima gwo. Gwe abagagga b'otunuulira boga balina obwo obugagga obwekyeyonoonero bye bakola byabwe Katonda owulidde oyo yekka gye bali ngaani bawadde abaana scholarships. Owulidde oyo yekka mubakola ebyo ebintu ebyo mu nkukutu kuba noono senga ono tavuddeeyo tetwandibitegeera. Kyogaa ye tawa scholarship. Tugaa talina baasomesa. Byenzijjampulira naye byonna biba byambu kati tuganze kasibadde lake. Tewali buzibu. There is no smoke without fire. Lwaki bino bikolebwa expression gitukyaliko lwaki bikolebwa lwa nsonga obugagga buno obwekyonoonero abukuwa olina by'olina omukolera ebintu bya mpankuwe. Kati price y'okusasulira yeereeta obuzibu katono omwana gy'avaayo gy'ayogera. You have to pay. Sami twalina omusajja ku kyalo eyo nga tayambala ngatto. Ne Kristo wangu yalina abagagga baliyo asasula. Gwokimanyi waliwo abagagga nga buli mwezi balina okugenda beeyambule beetoolole gundi mu sitenseni awo. Tewalaba wano omukazi mu mawulire yajja emmotoka ne paakinga wali nga bamuvugana buvuzi n'afuluma oba ali ku Salama Road awo oba Ntebe Road sijjukira n'afuluma ne yeeyambula nga ffenna tulaba ensi eraba n'anaaba ebidagala. Kyoga yali musiru yakola yali tabitegeera. Yali ali mu kusasula. You have to pay price. Kyogamba abagagga basinga mu nsi eno gwe tobalaba basinga okupromotinga ebisiyaga so babiteekamu ssente. Ndi ku bagagga kati bali ababedde betugamba nti oyo mubedde ayogera ensi yonna neewulira so basinga okupromotinga ebisiyaga. Tuli ku mubiri
tuli mu mubiri abikuwa ayina ensonga ye lwaki abikuwa era nga ku nkomerero yabyo olina okusasulira price ate tebikyuka nnyo era olaba nga abiba walabika wendabira nti abiba walabika y'omu omutango gwe bamusasulira gifaanagana bwotunula ewagundi onasasula ebintu byebimu ono ali eno akaaba omuliro gwayokya ne gutta omuntu eno eno waliwo ali mu kkomera nze Saddaaka mwana oyo tusobola omwogera kuba byali mu mawulire ne kooti neesala ali mu kkomera Katoka Jubi naye era byali byekuusa ku byakugira ati kate kyali kimuvunaanya mbu yatwala omwana bamusaddaaka mu ssabo biri mu public domain ali mu kusasula omuwendo okitegedde gwe gumu era abalala gye basasulira kati ogenda owulira ono wadde bikyali byambu naye ati omusajja ndabye ataddeyo ne ka vidiyo ak'omukyala muganda we sisitawe ng'alumiriza awa obujulizi nti bankola kino kati wegendera ku bigambo ebyo era ogenda olabanga era okukozesa abaana bato wogenda mu baafa nti kati MJ Michael Jackson era ogenda okulaba nga reports ezatandika ovaayo emabegaawo mbera naye yali agira obwana obuto okategedde kati genda wano mubayimbi baffe towuliranga gwe baga yayokyeza omuntu simanyawa ewuwe Seguku tewabiwulira towulirawo gwe bakuba emiggo n'amala n'afa mukabira okategedde nkulaba Sami bonna ebimu byambu ogenda okulaba nga emiwendo gye basasulira gifaanagana either kuba kuyiwa musaayi kola bintu ebitajjansa ali mu kusasula abikuwa olina okukola ebintu so nga ate ebyobwakatonda si ensasula gy'osasula kati waggwe gy'osasula okufuna omukka gossa wena wookeera n'osasulayo katokeni nina amawulire ge nalabye basajja balaba agamba yaspendinga biliyoni 21 kuki mu kutaasa obulamu bwa nnyina naye era paka yafudde ne bagenda mu malwaliro amanene Germany ne bamugamba tekikyasoboka dde Uganda okyuka tomanyi maka gajjudde mu Uganda eno nga bagagga babedde balina ssente naye nga balinayo ekyana kyabwe ekiri awo bakikuuma okufa obufi kiyiika endusu tebagala kijule gwe omukozi ne kibaako obuzibu okakasa bano n'abalala mbayise nga mwagala naye oli okakasa bwe tokyala nko mu ziwooteeri ezimu zipusi nga bazirabirira okufa obufi gikwateko otumye ekyokulya kasala golowooza za bulijjo oli emmese ennene mu kifo bwe kitenoonyaamu so misitaani yeerigisiza ddala nkuulibwa ati bw'ali mu ggwanga bwakabaka bwe Kachonga gwe kabaka oyinza omugano okola byakola mu matwale ge mu lubiri tuli mu bwakabaka bwe tuyenjerera nze kisinza okunsanyusa ku bisitole bino ebitandika ofuluma we tujja ne tubyogerako wano abantu bakola ebintu mwe ba adde n'abalala abatali balokole mugamba tweyogeza katika biveeyo ate bikyavaayo ensi ebirabe Kachoga omwana yatudde oyo engage waleka video nabana we bakalabye n'atula nayogera ebigambo ebyo n'obulumi bwa $1 maaso ng'abipanga nga abisenge senti buli jasengeka mbo abisengeka kale wali wa mutaddemu sente ajje yeyogere omugaga aswaze basisitabe omugaga asobola okuveringa ibi project ayagala aswaze basisitabe ne sister gwenda be gwalese ate era omwami yemu yennyini era bagambyeko bamufusibako mu 1999 nga bamuvunaana mbu ebyokutta alina gwe yatta omukozi yamukuba essasi era mwalimu okuyiwa omusaayi kati era ojja kwekanga nga
ebintu byonna bannamitango gye basasula kutaba kuyiwa musaayi ebikolwa byabwe si byansa biri opposite ne Katonda bye yatugamba okukola. Okitegedde oba Katonda yabagamba muwasa abakyala bo bajja kugamba basajja akakanye kana akatota kale Katonda bayagamba munnange omuntu akula ne mukkaanya yafuna kateetuuka kati myoyo bino bintu bitwogerako nti abantu batunda emyoyo gyabwe adde tubale tusaaga tetuli mu firimu abantu bavira ddala ne bagitunda n'agamba nze okubeera ku nsi kuno emyaka 5 nga ndi mweno mbeera ey'obwavu mbeera kabiri kampangale y'emyaka 5 omulaba mpe ku bintu njoge ekyewuunyisa kikimu lwaki mbanyiigira ate ogwabiri weguba gwakatuka batukabirira kkiriza ogende gye wasaba okujoga yagikuwa kati program ene eyawukanyeemuko kuzitukola buli nekijala okujjayo nti bino ebintu bwe bivaayo nze mbisanyukira because kweno channel Sami atego osanyukira bintu bibi anti mwe bakimbisanyukira kweno channel ndesa abantu abawo obujulizi abantu bagamba mu bifumbi abantu aboogera ebintu bino abantu bagamba tufumba bisitole muri mu kibaluwa kibaluwa omwana taata w'omwana akwata atyo omwana we tikisoboka omusajja omukulu adati akukana akatengetuka myaka 10 myaka 6 uyo so bwe bivaayo ne byeyoleka ensi nze kati nsanyuka nti tugenda tuka to sitaani nga atambuza bigere omulabe mungayi uya itawo kati waliwo sitaani asinga oyo ku byayogedde gwakana akato myaka 6 yagambye P4 P3 nga nagambye abantu bantere mu comment saawo bintu byamanyi ku bagagga n'ebintu abali mu kiyumba baba simanya bani biki bye bakola okwata ku mutwe. Sami ababogamba abali mu biyumba bagenda kunoonya sente era ne bano betunyenya bakola sente nabagamba tuliko nabo bakera kukola sente ne batuuka ku sente ne zifuuka ekyo tebakola sente bagenda ne basaba sente era sente bazibawa naye sente ziriko omutango ogw'okusasulira ezo Katonda bagambye zirina kutuusa era kino nkikubuulira bigenda kukomaawo kubanga kabaka atutwala ate ye ku nsi eno abiwagira ate siki yatufuga ku nsi eno yayingidde mu zigundi zonna ezifuga katosobola kusiba mwana we Samani gwetegeeza sitaani yatufuga ku nsi eno kabaka yatufuga ku nsi eno yensi eno yonna yiye buli kimu kye wetolodde obuyinza ne mu Bible mwekiri kitegeeza gwe omulimu gw'omukulu buli lunaku kuvaayo kulwanisa ebyo ye byakola kubeera ebyo bukemo ajja biteekawo Katonda gundi yagamba nti zibasanze ababali ku nsi kubanga omulyolyomi gyali naye temutya kuba nange mpangudde Yesu we yatugamba okitegedde so sitaani yafuga ensi eno n'ebikolebwa bina byonna umwe bibye omuntu gw'olina okukeera ku makya n'olwana kyenagamba oli tuli mu luki kasolokoko oba mu luki lwansonga oba olwana na buli kimu ne sisitiimu na buli kimu adde tugenda kutuuka nga sisitiimu etufuga wotaba na mutima nnyo olina okukkiriza ebintu ebimu olivinga obulamu bulungi nga newankubadde ebyomwoyo tebikukkiriza naye nga ate kikukakatako ogoberera ekyo ogoberera kwena ensi yiye kiri kyenkugambye nti newuno gwe bali mu kwogerako tiwali kigenda kubaawo mujja byogerako era biyite bigenda kukomaawo lwansonga kabaka atufuga mu nsi eno ebikolebwa byagala mission ye yebeetuukirize kati osiba omwana we era bijja bulira awo
nga tumba story unyanga omwana avuddeyo agamba bannaye bansonyiwe nali nnimba bye nayogera nali nnoonya buyambi anti biri bibiri either ngawe yagambye mu video ekyasuubira omutuukako oba kuvaayo na because system ya mulabe osegedde ya mulabe Sami nga tumbawumba programu yaffe eno kagambo kikoyinza osuula eri oyo omugoberezi naddala ku story eno gye tubaddeko ey'abantu okwagala ddala ebyomubiri tulabira ebyomwoyo bubaka bwo bulikyo obusembayo eri oyo omugoberezi waffe njala kukiddamu nti buli woosanyusa omubiri guno omwoyo goba oguziika fuba nnyo okulaba ng'osalawo kimu kyova olaba oba olina ekibi kyogenda okukola kyoga ate towuliramu ekigane kyo kikyamu eva wabeerawo that lwansonga omwoyo gwa Mukama taleekaana ono yaleekaana oba ogenda mu bwenzo nga kyokola kikyanga tebajja mmanya genda kingi oyinza kiro tandika okuwa ne answers kiro dakiika 25 ovuddeyo ng'ogenze waka teryamanya naye otegeera nti kyokoze kikyamu olumala okukola ekikyamu owulira ekikulumiriza mu mutima kibaamu nga kikugamba naye lwaki kyekyo ekiraga nti omwoyo gwo gukyali mu Katonda. Sami naye wobeera nga wokola ekikyamu ovaayo buvi teri koowulira yadde saba mavivi kitegeeza omwoyo gwo gwawambi tuli ku nsi kuno nga emyoyo gyaffe bagisiba giri mu kkomera ekyo kimanyi tuli ku nsi kuno ng'emyoyo gyaffe giri mu kkomera misibe because spiritual world yefuga physical world yeno kyola nkikozesa nnyo gyagenda okukuloga tayita gwe mubiri yes ne gye bakulogera tobaayo gwe nga physical tobaayo naye ayita mwoyo n'agusiba njagala ada azunge n'otandika okuzunga wano n'ozunga nti nga buli wootuuka bakugoba bugobi kitegeeza ki spiritual life yetufuga wano ongambye ndekera ki bano Katonda yatulekera ekintu kimu ku nsi eno kwa yalina obuyinza obutusalirawo n'agamba mwenna mulina kunfolowinga teri byataate naye yatulekera ekintu eki buli omu kyalina yatulekera ekintu bakiyita choice okusalawo weesalirawo ekyo yakitulekera either ogenda n'ebyomwoyo oba n'ebyomubiri ale kati n'ebyomwoyo gattako ebyomwoyo mutukuvu kubanga era negiri nagyo myoyo osalawo n'ogenda n'ebyomwoyo mutukuvu Katonda byagamba oba ebyomubiri takukaka ebyomubiri teriyo birungi kati kale mbulirayo kimu nyinza oba nze atategeera ekyomubiri ekirungi kimu okulya kulungi kati woolya n'ofunamu ki nembezaawo obulamu woolya leero enkya toyagala kulya oddamu n'olya woolya omaliriza otuttewa ebigambo bya Samike Siyinza bimalayo kubanga buli lunkya abaako tageti gyansuulamu naye kamalirize wenti njala gamba bonna abatulaba abagoberera leero sijja babulira bingi eno seri yatandise naye nja bagamba ekintu salawo bulungi kola okusalawo okutuufu kuba eno tulabyeko nti abagenda ku sayidi eno bamaliriza bubi balina omutango gwe balina okusasula ng'olabye omusajja yayiwaayiwanga ssente wasembeyo bamuleetedde katanda ate nga bakulaga bagenda mutwala mu kkomera ng'akola ki ali mu kutaawa alaajana
so salawo bulungi. Okusalawo okwo kwe kusalawo gwe owencha. Tetuyinza kusuka wano obadde mulabi mulungi wa Unique Media nkusaba okwongera okusubscribinga sharinga abantu babunyisibwe ebigambo bwe biti babitegira babimanye bisobole kubanga bina kye bibagattako. N'omulundi omulala tujja kubeera tujja nga tunyumya ku bintu ebyenjawulo nagambi tugenda kuwanga series ez'ebintu eby'omwoyo omutukuvu tubeere nga tumanya buli kimu kye twetaaga okubanga tulaba. For now muzikize tukome wano tujja batuddingana. Bye bye. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.